Omuyimbi King Saha yabakubye omuziki munnange wabadde ku private party eside eno munnange kyanyokedde ddala byengenda okubeera nga nkutuusako ate nga maaso awo nina munnange Alien Skin ali mu kushootinga video eya lubaale owange ate ne mwana mulenzi munnange ate Palaso yayugumiziza munnange ate Bukoma Ensimbi eside eno byengenda okubeera nga nkutuusako maaso awo kakasa nti no subscribinga kwosate n'okulayikinga video kakati nno kansuke nkutegeezeko eside eno omwana mulenzi munnange ate King Saha yabaddeko bambi ne party eside eno tukitwaye nti no private party munnange era nga wali mwana mulenzi munnange ate gwe bayise mwana mulenzi munnange ate King Saha anti omutegeera yabadde live band wali nasukka n'abawamukaawo kuzimu ennyimba ze munnange ate ezikyakutte omubabiro eside eno era nga bolaba mwana mulenzi ono abadde yakavaayoko nga yakata oluyimba munnange eside eno era nga ebitambula ku update munnange ate bikyagenda mu maaso okutambula ku mwana mulenzi ono munnange ate King Saha kansuke nkuweko katambi kano olabe performance ye eyabadde munnange ate eside eno era nga bwe nti leero bwe mucekinzeko ngenda kubeera nno nga wano nga nkujjawo ate nkutegeezeko munnange eside eno omwana mulenzi munnange ate Palaso yayugumiza munnange Bukoma Nsimbi yo yagiresenga munnange nga bayo y'amazzi ga kunywa eside eno nkugambye yabakubye munnange wali stage performance yabadde nnungi era nga bogezaako kulaba ate nga n'ekifo kyabaddemu munnange abantu bajjidde ddala era nga bogezaako okulaba era nga mwana mulenzi ono Palaso leero bwe nti bwe mucekinzeeko akatambi kano kabadde kagetinze viral wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kansoke nkakuweeko ate ndyoke nkomewo. era nga ngenda kubeera nno nga nkujjawoko ate kankutegeezeko munnange eside eno mwana mulenzi munnange ate Alien Skin nkugambye yeekoze munnange ate obusolosolo wabadde ng'ali mu kushootinga video ye video eno ku title oluyimba munnange ate olukyafuusa ensonga okwetoloola lubaale owange
ndabyeko ko wali challenges ziwera ddala munnange balukozeemu nnyo challenge ku mukutu ogwa TikTok era nga munnange ebyo byonna bibadde bikyagenda mu maaso wali wabaddewo ko obumu ku butambi abadde ng'ali mu kushootinga vidiyo eno era nga bogezaako okulaba nkugambye abadde ali mu kushootinga vidiyo eno okugjayo amakulu okusinziira ne tayito ye Lubaale Owange era nga bw'olaba bw'atyo bw'abadde ayambadde ekifaananyi ekyo kibadde kitwedinga wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook era nga bw'ati bw'abadde ali mu kushootinga vidiyo eno era nga bogezaako okulaba akatambi ako leero katugirinde munnange vidiyo eno erabika okubeera nga egenda kubeera ya mutawaana nnyo kubanga ndabyeko ko wali ataddemukko munnange ba TikToker ndabyeko mubaddemukko ne mwana mulenzi munnange ate Rango Tengetenge eside eyo kosa ate munnange ate n'abakatemba ab'enjawulo babaddemu mwena vidiyo era nga munnange byonna tujja kubanga tubirinda mu vidiyo eno ngenda kubeera nga nkomawoko maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko maaso eyo.